abasukka mu 50 be bagambibwa okufiira mu kabenje n'abasoba mu 30 ne baddusibwa mu malwaliro nga tasolewo tasiibewo yali ku mimwa gy'abantu oluvannyuma lw'akabenje akagudde mu ggwanga lya Kenya mu bitundu by'obugwanjuba eby'eggwanga eryo. Kigambibwa nti akabenje kano kavudde ku lukululana okulemerera omugoba waayo bwetyo neeyambalira emmotoka endala ezibadde mu nkulungu egatta ku nguudo endala ng'esaabaliddemu n'abantu abadde okumpi n'enkulungu eno nga bakola emirimu gyabwe. Enjega eno yagudde ku luguudo oluyita mu katawuni k'e Kericho ne Nakuru mu ggwanga erya Kenya. Okusinziira ku poliisi y'eggwanga lya Kenya, lukululana eno ewabye n'etomera emmotoka 8 ssaako ne pikipiki eziwerako ekiviiriddeko omuwendo okweyongera ogw'abantu abangi abafiiridde mu kabenje kano. Abakulu okuva mu bitongole ebidduukirize omuli aba Red Cross baatandise dde okutaakiriza abantu ababuuseewo n'ebisago okusobola okutaasa obulamu bwabwe. Wabula ekire ky'enkuba ekifudde embi kisannyalazza emirimu egy'okutaakiriza abafunye ebisago. Ate abakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku nkosa y'enguudo mu ggwanga erya Kenya ki National Transport and Safety Authority bagamba nti abantu 2,176 be baafuna obubenje omwaka oguwedde era nga ku bano abantu 4,669 entamu zaabwe zavuunikibwa dda. Minisita w'ebyentambula mu ggwanga erya Kenya Kipchumba Murkomen atuuseeko ewagudde akabenje kano kyokka n'ategeeza nga gavumenti bw'egenda okusengula obutale bwonna obuli okumpi n'enguudo okwewala abantu okufiirwanga obulamu bwabwe. Pulezidenti w'eggwanga lya Kenya William Samuel Ruto asaasidde nnyo ab'eŋŋanda zaabo abafiidde mu kabenje kano dde kabusa kyokka n'asaba wabeerewo okunoonyereza okw'enjawulo okumanya ekyaviiriddeko akabenje kano okubeerawo.